bajja kuba beetaaga okuyambibwako humanitarian aid ddagala wakusula obukadde 12 baba kati tosobola kudda okusupportinga Lutalo ebyamagye era bannanga bali magye si byangu kubanga nalabe ba POWs nga bagamba munnange batulimba papa mama sinze yesalirawo okujja mu battlefield State of the nation tutandika at least nembeera tugenda okugyesafe yokubiri of course erabe tugenda okukola byekuusa ku mbeera nga bweri nina ekintu kinayogera ndowooza abagoberera programu eno General Muhoozi bwe yamala okukola statement nebagamba nti a wise person it is good to abstain mu mbeera nga bweri buli omu oba ofunayo kale nga bonna mikwano gyo era n'okukola statement eziri so diplomatic n'ogamba nti twagala okusaba enjuyi zombi zinoonye kye bayita peaceful means to resolve the conflict. Omanyi diplomacy wanjawulo fe abasomye abafunye akakisa okusoma ku diplomacy wanjawulo nnyo. Diplomacy temuli mu kuwemula. Diplomacy any statement gyokola ebeera outrageous esobola okuviirako enkumine okusaanyizibwawo kw'eggwanga osobola okuviirako sanction kwegamba esobola okusalawo ku nkolagana y'amawanga. Mu diplomacy kyovora ba diplomats oba abantu ababeera mu babatwala nga abantu bankizo tebavunaanibwa. Statement ze bakola balina okubeera abeegendereza kubanga bazikola on behalf of the nations nti bw'oyogera ensi ebeeyogedde. Kati olina okubeera omwegendereza ennyo ennyo ennyo. Laba United Nations egamba kati akakadde k'abantu kamu kamaze okudduka munda mu ggwanga lino ba refugees. Kyova abaliwe baali bajja ba Afghanistan ne bagamba bajje because you cannot decide when to become a refugee. Nembagamba fena tuli ba victims tuli ba candidates. You never know. Osobola okubeera refugee nga wagenda kunoonya mirimu n'ofuuka omunoonyi w'obuddamu eyo. Osobola okubeera refugee ku lw'olutalo. Osobola okubeera refugee ku lwa disaster nti disaster esobola okujja oba ttaka ne libumbulukuka n'oddukira munda mu ggwanga oba omuliro ne gukwata n'oba nga tokyalina kyakwambala kyakkola ki n'ofuuka refugee. Osobola tuti katukole tuti mu state of the nation eggwanga nga buliyimiridde tutandikira ku statement ezakolebwa first son Moses ne Rugaba abasajja Bamwanukudde n'ekiwanduko kya Uganda weyimiridde kotekate n'akalulu akabaddeyo. Uganda gegamu ku mawanga agagambye nti nedda ekyo nakyogera from the word go. Uganda mu kalulu akabaddewo General Assembly amawanga gasoba mu 10 gagambye nti Russia okulumba eggwanga lya Ukraine yakoze bubi era bakiwakanya ne se kuwakanya. Abatakiwakanyiza balinga batano zi North Korea of course nabo nalina bagamba Syria mu Africa wabaddewo eggwanga limwe lya Ethiopia. Kati amawanga agawera 10 ndoza nga 3 mngenda kuwa statistics musafe yokubiri they abstained baganye okulonda mu kalulu kano. Uganda we abstained twagambye abantu bano bonna banywanyi baffe because we tuwagira Russia amawanga gonna 14 agawakanya tuba tuli against them. America wagonna mu mukago gwa European Union biki byonna tuba tugize contrary to their stand. Ate bwe tutandika ku sideline ne Russia nga abantu baleyo mu kufa tuba tetulaze buvunaanyizibwa ng'eggwanga ngamba ng'eggwanga.
wuliriza statement ezakolebwa First Son Muhoozi Kainerugaba era nga bwe yazikola mujjukira ku Mulutalo lubaddewo kati simanyi oba asobola okulinnya munda mu ggwanga erya Ethiopia kubanga abasajja be yali awagira tebawangula lutalo. Uwuliriza goberera Jeno Muhoozi Kainerugaba bwe waliwo olutalo ng'abasajja abatiguri abayeekera imagi rebels abaali baagala okuwamba eggwanga lye bayita Ethiopia bali kilometers 3 byokka from the capital era ng'obubonero butandise okulaga nga n'ensi zitandise okugamba bannansi baazo mudduke munda mu ggwanga lye bayita Ethiopia terikyali gundi stable nga n'ebibuga region eziriwo amaharabi ki byonna batandise okuziwamba bazeddiza nga bakuba emmundu bayingira ekibuga ekikulu kye bayita Addis Ababa because nagamba owamba ekibuga ekikulu kitegeeza oba owambye obukulembeze era you can easily get kye bayita regime change. Mu lutalo olwo General waffe First Son Uganda's Chief of Land Forces, the second most powerful person mu magye if not mu Uganda yonna. Sengate yali the second most powerful person in magye. Era statement we yali zikoze bali mugambye sebo okyali serving gundi serving officer tomala googera yogera bwotyo ne kati wali asobola kimugamba magye. Wuliriza okujjako mwami oli Kaguta Museveni commanding chief of the armed forces. Wulira Jeno Kainerugaba First Son yagamba nti uduli mu batiguri yagamba I argue my great and brave brothers in the Tigrayan Defense Forces AJ to listen to the words of General Kaguta Museveni, said Muhoozi. I am hungry as you and I support your cause. Ndi munyivu nga namwe muli abanyivu. Era mbawagira 10 ku 10. Comment seasonal. Comments season Muhoozi's comments on internal affairs of a sovereign countries oba kumawanga agetongodde bagamba have lately alarmed diplomats. Diplomats bagamba given his position or top position in the armed forces his view could be nti view ye bwayogera ekigambo tekitwalibwa right kugamba tekiba kiwewufu nga kululi Ministry of Defense n'abakwatibwako we bagamba nti comments ezakolebwa zali entirely views ez'omuntu nga Ssekinomu simaje sigwanga na kakati Minister Okello bwe yategeezezza. Uliriza our great Tigrayan brothers and sisters cannot be defeated, General Muhoozi said. Nti abazira baffe abali brave great brothers and sisters cannot be defeated. Tebasobola kuwangulwa. They have an bachita batya an inconquerable spirit balina omutima guli ogw'okukonka kwegamba okuwamba spirit mweguli ogw'omutima baba kuba olukuba ne babaza paka ebalajana era abamu ku olwo abamwambalira yali badde namuyita gundi.
First lady mpozi Besigye tabangako president ye mukyala wa Besigye kano kiza Besigye wini byanyima namugamba genda kutitayo bijjeyo mangu jatuletera obuzibu. Kugambi yagenda okwogera ebyo nti bawulirize to the words of General Yoweri Kaguta Museveni. Yagamba I argue my great and brave brothers in Tigrinian Defense Forces to listen to the words of General Yoweri Museveni. Of course nange ndi munyivu era mbawagira kyemuyimiriddeko mukube era nkimanyi our great brothers and sisters cannot be defeated by no mutima guli ogw'okwagala okwonkalinga. This is a rebel group muna mugwangira Ethiopia eyagala okwekutulako because bwe batonna bakwekutulako obeera rebel oba muyekera oba tonnawamba oba muyekera. Agenda okwogera ebyo nga bali kilometers 2.5 ku kilometers 3 okuva mu kibuga ekikulu kyaleetera ne Prime Minister Abiy Ahmed okwambala uniform n'ayingira eddwaniro obuyinza n'abulekera omumyuka we n'ayingira n'akuba emmundu paka abasajja bano be yabazaayo. Kakati mubigenda maaso jo statement ya General Muhoozi nagikusomedde Commander Land Forces bugenzo okukyama kyagonnako olwaleero. Of course ekiwandiko nakirabyeko okuva mu ministry Okero Olyemu yamyuka jeje Odongo Minister of Finance bakusonga zebweru w'eggwanga era nga President Yoweri Kaguta Museveni wabata yogedde ku nsonga ezigenda munda mu ggwanga bw'abata yogedde position ya ggwanga eryaffe nga Commander in Chief of the Armed Forces era President era head of diplomacy yakulira diplomacy kyayogera eggwanga lya Uganda liba lyogedde oba wamuwagira oba tiwamuwagira twetaaga kukimanya nti President w'eggwanga kyayogera on behalf of his country eggwanga kyeriba lisazeewo. President w'eggwanga lyonna bw'agamba nti ffe tukutte wano kitegeeza ensi ekitwala nti eggwanga gundi likutte wano liwagira gundi oba mwagala oba temwagala. That's another matter. Katiwuliriza bw'ogenda ku mukutu gwa BBC ogenda sangayo story nga bagiwandise ku First Sun Mozika ne Rugaba era nga story eno egamba nti omukago gwa European Union European Union diplomats have condemned the powerful son of Uganda's President Yoweri Kaguta Museveni, Lieutenant General Muhoozi Rugaba, for expressing support for the Russian invasion of Ukraine. Nti omukago ba diplomacy mukago gwa European Union gunenyeza nnyo omusajja ow'amaanyi a powerful son ow'amaanyi mutabani wa President w'eggwanga lya Uganda Lieutenant General Muhoozi Rugaba woli si woliya President yagamba ya Avenger, yes, Avenger. Avenge tegeza oba revenge okuwolera. Hallelujah jinga tea drink witu mbisi gwentangauzi ne hallelujah tamalin drink mbisi gwenkoge bikutusibwako hallelujah reflexology health solution
Nutrition and Nutrition Center Limited. Okumanya ebisingawo noti musanvu noti ssatu noti asatu musanvu asatu musatu oba noti ssatu mwenda ssatu 24 15 6 Esawe no muvumbula ekutusibwako aba Success Motors abakuyamba okufunira ku motoka eyo ey'ekirooto kyo ng'ate bakkiriza n'ekibanja mpola kw'otadde n'okuswapinga otwala gy'olina n'oyongerako katini ne weefunirayo gy'oyagala. Basangibwa Nakawa okumpi ne Pepsi Cola. Success Motors muvumbula. ku 10:9 Success FM entiko yenkulakulana unawasilungu okubanga otumbudde bali nnyo balire ddala tuli ku response gendo nonye story eno ku BBC News Juba yagikoze bamuyita Nicola Mandili omukago gwa European Union condemned the powerful son of Uganda's President Yoweri Kaguta Museveni, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, for expressing support okulaga obuwagizi bwe for the Russian invasion of Ukraine. Era ne bagamba General Muhoozi Kainerugaba yagenda kunaku olwokubiri yagenda ku mukutu gwa Twitter n'agamba the majority of mankind that are non-white etuntundu eddene ku bantu abatali beeru support Russia's stand in Ukraine. Putin is absolutely right. Eyayogedde bino the deputy head of European delegation in neighboring South Sudan termed yayise comments zino unacceptable eza General Muhoozi Kainerugaba. Ono bamuyita Hochore suggested Uganda may face unexplained consequences. Nkikuddiramu ono deputy head of European Union delegation mu South Sudan yagambye nti comments zino ezakolebwa First Son ziri unacceptable. Era n'agamba Uganda may face unexplained consequences if it formally supports Russia's invasion of Ukraine. Kati bwe mutuuka mu mbeera oweyinga nti abantu abambezaawo international community gyensinga okwetaaga yadde Russia njeetaaga naye omukago gwa European Union gwonna nga tegwetemyemu guli side eno Abamerika Bungereza biki because okufiirwa Russia ng'eggwanga erimu n'okufiirwa gali gonna amawanga agali against Russia's invasion olondako. Omukungu ono yayongeddeko we condemn this statement. Tunenya oba tuvumirira statement eno. We expect sensitivity and we expect countries of this region to be aligned. Tusuubira kye beeta sensitivity. Oba mu Luganda tukivuunula kitya okwekennenya kwegamba okubeera omwekennenyi nga weekennenyiza nnyo. Era tusuubira amawanga mu region eno to be aligned with the European Union and like-minded countries to adopt nti n'amawanga agalowooza obulungi to adopt okukkaanya ne UN resolution condemning the Russian attack on Ukraine. N'amawanga ago okunenya eggwanga lino erya Russia okulumba eggwanga gye bayita sovereign state. Mr. Deputy Head of European Union bino yabyogedde olunaku lwajjo ng'ategeeza aba reporters mu kibuga ekikulu kye bayita Juba ekibuga ekya South Sudan. Kati era United Nations General Assembly yabadde etuula nga zimu ku nsonga zibamugamba naye twawulidde Uganda Commander Land Forces kugambe teri Commander Land Force walala oba kale wano mu Uganda kale oba Commander wa section yonna kale oba Air Force kale oba Gundi Force gundi zibameka Land Force Navy nachi Land Force Air Force Navy nachi ekirala awo SFC
tosobola kukola statement westi nga toli powerful nakusooka kumanya nti oli powerful nolyoka okola statement westyo because mukalulu Uganda yasazeewo ku abstaininga tetwafunye side nakandabo bansobola okufuna ekiwandiiko kikino ekiwandiiko kikino okusinziira ku nabadde nagwe nnoonyako mugundi of course nange nkimanyi nti General Muhoozi express nze gundi ye ng'omuntu ali entitled to his view nendaba y'ebintu ng'omutendeke nga munamaje nga ali concerned kusinziira ku kiwandiiko kye nalabye Muhoozi occupies the second highest military office in Uganda and is the only one who has come out publicly to voice his support ngajo benagambye nti okuvoicinga publicly kitegeeza musajja w'amaanyi nnyo wano mu Africa. It is Honorable Minister Okello Olyemu, Henry Okello Olyemu yategeeza State Minister for Foreign Affairs disowned yeganye statement n'agamba nti Muhoozi statement does not represent statement yakolebwa first son Muhoozi commander Rand Forces does not represent the position of the ministry or the country on the Russian-Ukraine war. Ebigambo bya General Muhoozi tebikiikirira gwanga oba ministry javaamu. That was his opinion to which he is entitled, but that is not the position of the ministry or the foundation of the ministry. President Kaguta Museveni ye ne Muhoozi doesn't President Kaguta nti ebigambo bino tebi representing a ministry or the foundation of the ministry of President Museveni. Wabula Muhoozi kubanga Muhoozi does not speak for us. Era ministry gamba what yechi yawandise view yengo omuntu as an individual, just like the views of other people across the world who are supporting Ukraine. On contrary, ntera nga abalala bagamba nti nze bannange nsindise obaka oba oli musambi wa mpiira amanyiddwa oba oli muyimbi naawe n'olaga view yo nti owagira Ukraine kati naye yalaze view ye ey'okuwagira eggwanga lya Russia okukola obulumbaganyi n'ogenda okusesebbula nga bwe kiri muna mu ggwanga lya Ukraine. Because gwa mukago gugatta amawanga gaffe African Union, Intercontinental Union oba rather yes Continental Union, mukago gugatta amawanga 55 countries including Uganda condemned. Kitegeeza ye actinze contrary oba kale view ye eri contrary eri omukago guno. Ezo tozikola nga you are not powerful mumaje nkikuddiremu nti he is powerful mumaje ne muda mugwangira Uganda oba oyagala oba toyagala. Vanga ku mwana wa university because yamala university ku Ndejje University ne bwe yayesimba okuba good president yali alina kwata kyakusatu naye sente zamuyambako nakwata ekisookera n'afuuka good president wa Ndejje University. That's fact bimbabulira bino bituufu nga alina ne capacity ereeta bus ne bagamba kati mwenna mbatwala ku beach mwenna mulinye bus bwejjula abasigadde mwe munaamanya obanga asobola okujja wano ku campus eno ey'e Kampala abayizi ku sente ze n'abatwala ku campus eyeeri. Kati olunaku lwali lwa Monday Honorable Francis Zake ndaba ekiwandiiko ekyo yakiwandiika ennaku z'omwezi nga lumu Maachi n'agamba to the chairperson parliamentary committee on rules privileges and discipline n'empisa through kiraka akisaba kiraka wa parliament gwe bayita ye kati kiraka wa parliament si ye gundi eyali minister wa local government nabo baba tebakusizza nnyo lanka Adolf Mwesigye
yagamba nti ku Monday ennaku z'omwezi nga 28 February omwaka gwa 2022 ngamba kati bannamateeka bebagira bakita objections bawe ensonga zaabwe lwaki tebalina kujja mu parliament rather mu kakiiko bajjayo lumu n'abategeeza nze sizze wano okwewozaako nze lwa kitiibwa yabadde alina okuddayo jjo zaake yaganye anoyo zaake kati ne bakola written submissions eri client waabwe oba ku lwo client waabwe ngamba bannamateeka n'agamba nti kiwandiko kiwanvu wabula ensonga kwe yayimiridde yagambye nti akakiiko kano karakinga kibeeta jurisdiction amatwale oba territory nti tekakola oba jurisdiction kitegeeza ekifo omuli obuyinza bwo oba obuyinza bwe bukoma nayogera ku kyebayita bias nti akakiiko kali biased because kateekebwawo era akakulira rather kateekebwawo ku orders z'omuntu atamuvunaana Right Honorable Deputy Speaker Anita Amongo era akakiiko kano tekali impartial tekali independent okusinzira ku ssemateeka w'eggwanga Constitution of the Republic of Uganda omwaka gwa 1995 Article 28 Article 42 ne Article 44 nga bwe kigira nti omuntu agenda mu kakiiko akeetengeredde akatalina bias akatalina kyekubira nabwe ekityo Honorable zaake yeyambisizza bannamateeka be n'awandiika n'abagamba sigenda kuddamu kulabikako eri akakiiko kano because mpakanya kibaita jurisdiction kyekisookera ddala rules n'agamba rules of this committee spring from ulire okutandikira ku article 91 subsection 1 n'okudda waggulu eraga butereevu nti rules of procedure mu parliament tezikola wabweru wa parliament. So Deputy Speaker waba yemulugunya addukire mu kooti agende ku police anziguleko omusango nti namuvumidde ku social media. Bakozeseza example eyanyumidde nti basabo ne bannyabo kyemugamba nti senga kaakati ombaka wa parliament tugeze kale Deputy Speaker singa yali musajja nga nze zaake ndi mukazi latha nga singa yali musajja nga nange zaake ndi musajja nenziba mukazi we yali ntute mu kakiiko ako kubanga omukazi webbali omukazi si member wa parliament. Kale senga ebweru ebaayo omusajja kangezesize mukazi okukijjayo bulungi senga wabweru ebeerayo omukyala nabba bawa Deputy Speaker pozi bawe yani oba yono gwe yajja naye mukulayira Honorable Magogo oba oyo just mukwano gwe kati kugamba ne baleeta ekyokulabirako nti bino ebintu birina okugenda jurisdiction erina okubeera ng'eri gundi omusango teyaguddiza omwo statements bamulanga so kati temusobola muvunaanira mu kakiiko ako waliwo kye bayita yakise civil and criminal remedies exist for dealing with real and perceived suspected social media nti abateeberezebwa obituufu n'ebiteeberezebwa just obuteeberezebwa biina gye babikolerako era bagamba it is not the work of this committee si mulimu gwa komiti eno what crimes oba civil wrongs ebikolebwa unethical conduct against the deputy speaker nti wabaawo okweyisa obubi okwa deputy speaker unethical conduct against the deputy nga beeyisiza bubi ku deputy speaker or member of parliament
committed outside the parliament are matters for such institutions as police, courts, or other non-parliamentary related organs are empowered to handle that. Wabaawo ekikolebwa kyonna outside the parliament, senga mbaka parliament nkukuba oluyi nga ndi mbaka muno outside the parliament, tumugende eno kugundi mu kooti. Nebagamba, for instance, a matter where a member of parliament grabs the spouse of the speaker or a commissioner of parliament. Kakati for a member of parliament to be brought before the committee. Mumisange ejo. Bali kumpi mbukuleta nebiberawo ku kibeta bali ceremonies mukuzika. Ebintu bali max. However annoying ni wankubadde binyiza bitya to the speaker of parliament or other leader in the same house oba omuntu omukulembeze yenna mu parliament yemu that happened outside this house or mu premises za parliament nga bibaddewo wabweru wa parliament oba mugundi lwa parliament oba mu kisimbe kya parliament including on social media should be handled there outside the house and outside this committee. Ensonga emu jurisdiction agiwakanya tebalina buyinza. Ensonga ey'okubiri kyebeta bias, partiality and lack of independence kyenkana kyekimu naye ate si kyekimu. Agamba tosobola kubanga gwe wanteeka kata akakiiko kati ko kakole ki gwe waŋŋamba banoonyerezeeko. Sijja funa kye bayita a right to hearing. Ngate bwe kiri mugundi mu ssemateeka nti kooti yonna oba omuntu yenna shall be entitled to a fair, speedy and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. Nti kooti yonna, tribunal yonna erina okuba nga eri independent. Of course n'ensonga ndala mpitirivu naye ezebbiri ze yakulembeza ne bateekako omukono ekiwandiiko abakibaze Kiza and Mugisha Advocates abali ku bench wanuka ne Mrs. Peace Advocates era nga be bannamateeka be legal teams yanywedde nabo kacaayi bannamateeka kwabaddeko Saz Mavini Council Benjamin Katana ne munne gwe yayise yamwisa te gwe yawaanye yaweereza Kakwenza Lukira Bachwezi yamwise award-winning senior human rights lawyer Comrade Aaron Kiza